Tata w'omwana eyaffudde azirise mu kuziika ate nga Arthur Kayima azeeyo mu pitu bibino tosubwa. Spice Diana maziga gokka ebyatuuse ku stage bye mutalabye nabyo mbibaleetedde wamu ne Muna256 agudde mu bintu wali e UK tosubwa. Nga nyongera okujjukiza gwe wena tanaba kumpeera kano ka video ka like mbadde nsaba okampeereka like mu mutima omulungi si mu mutima omubi ate nga ye Hajjat Kalodo agamba jjanga kulombereddewo ebizibu birenga bitire namba yawe esembayo 67 mukubire emwezo nsonga ajja kuba nga akuyamba kale katugende mu mawulire gaffe agaleero sagala barwisaamu olunaku lw'ejjo mwakitegedde nti no Kelly Moods oba Kelly Moods wa ku TikTok yafiiriddwa bambi omwana we olunaku lwaleero bambi avuddeyo n'akaaba ngenda bamubalekera ka video ke bambi amaze n'akaaba ng'omukazi naera nga bambi kino kirongedde okulaga bambi mbuno Kelly Moods omwana we abadde amwagala nnyo nga wokiwulira omusajja watukira okukaaba maziga muganda wange kintu kyamaanyi nnyo bambi firstborn we kyategeregese nti no firstborn ekyo tunategeera bulungi kubanga tugenda batumuleeta wano for interview ndowooza mugenda bamubalekera video maaso muwulire nga wakaabye bambi yakabidde ku muzindalo era nga nkomewo n'amalala. Ebyo nno nga tubitadde mabbali Arthur Kayima avuddeyo mu bannayuganda abagenda obweru abaswaziza nnyo nga wokiwulira tino ye atubwagenze bweru tasoose kunoonya ssente wabula asoose kunoonya future ye oba ogamba mono career gyagenda oba atandika nga abeera wali e UK. Ndowooza video ngenda bangi balekera maasawo nga muwo wenna yagenda ebweru oba yagala ogenda abroad mu nsi zino eza Europe oba America ojja kuba okozese njagala muyige ekintu kimu ku Arthur Kayima nti no ssente si ze zisinga wabula ko nga ogenda eyo oba ogenda beerayo obulamu bwo bwonna kati olina ofuna omulimu ogugenda okuwanguyira nga Arthur Kayima kyakoze wabula yasoose kuyiga n'agenda mu kusomero. Kangulekere video ya Arthur Kayima era ngenda kukomawo n'amalala. Arthur started his studies in the UK. Musajja wattu tamanyi na kumanya nti ndi wano mukwata. Kati ng'omuntu ng'aveeri ng'atandika okuwala n'omuntu tomumanyi. Kasajja kattu kalabe tekalina na mutawaana naye ng'ekikulu ekiriwo ebitabo byatandise. Ebitabo byo byatandise kyoba olaba kati ne bwenjogerera wano ne bwenjasama ne bwenjayo tasobola kumanya nti ndi wano. Ebitabo byatandise. Kasajja kattu kaasuze tekeebase kali mu kusoma. Hey. Era nga bwe bagamba Kabaka Mwanga ebya Bunoke bituswaziza nnyo olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero Bunoke yagenze kudduuka emu mu kibuga sagala giwa mention lwakuba ajja kuba afunye eki ajja kuba afunye nga mbemu nabagenda bafunye promotion ya bwerere. Kale olunaku olwaleero Bruno wagenzeeyo n'afuna essimu kyategeregese nti ku ssimu gye bamuwadde gye yaguze $4,700,000 visimu gye bamuwadde temwabadde muki kyaja era yavuddeyo ku Twitter n'akola ki n'atandika okuyomba mbu ate naguze bate essimu ya $4,700,000 n'otampeerako kyaja ebigambo bingi byakozesezza ku Twitter era bangi kulekera akapositi kaawo obeere ng'osobola obbiraba era nawe omunjagala otuwe endowooza yo ku sayidi yo olowooza kituufu kyakoze kudda ku social media ku Twitter ku my Twitter ennaku zino ebadde yesinga otambula okudda ku Twitter n'atandika okukola na kamere na defaming business y'omusajja just lwa butamuwa charger ya mutwalo banga kiri charge suka mutwalo n'mwendoza mwene ekyo mukimanyi wala mu kibuga e Kampala lekereka video kiti mungamba njogera nnyo berenga nkosobola okomawo ne bya Muna256 banaye ne video mu gisindike wa Bunoke oyo omuyimbi oyo wagenze n'ogula essimu ewa Sage Buyers Sage Sempijja yes ne waguze tewabitegedde Samsung Z Fold 4 Z Fold 4 tezigira mu charger imbo they didn't give me a charger oli musiro ogula Tekino esimu ezije tesiziro nazo ne naku zino zigira mu charger zigira mu cable ne ogula 14 Pro Max muba mu bezi ka cable wachi waguze byo utategedde
ate nga komedi wa Bruno K wamu ne Munenga tubivuddeko. Muna256 olunaku olwaliro avuddeyo n'atumira ku bantu bonna badde bavaayo naku zino nga bamuvuma bagamba Muna256 oli lubuto olulolo kituufu oba si kituufu n'abalaga mbu olubuto lwe bambi lukyali mu layini ndowooza ne vidiyo mugenda bamugira amaaso awo ng'aggyewo akakatabo mugenda bamugira bakambalekera vidiyo ye muwulire byagamba era nkomewo nebya Spice Diana. Muli mutya abakyawe abali mu laavu abaagalwa ab'emikwano n'eŋŋanda abasenga bakojja kansobire mukama akyakuuma nga sinagenda wala kansoke ntuuse okusaasilira kwange eri tiktoka munaffe omu Keli Mudzi mukwano mukama akugumye olw'okufiirwako mutabani wo ebbujje omwoyo gw'omugenzi omukama aguwummuze mirembe mukama akusaasire wamu ne famire y'omukwano akugumye omuto oyo najjalaze abeere mu mirembe. Kakati ekindeese olwaleero mumanyi mwana mulenzi gwe bayita Kelekele omusanyusa w'abangi agambye atya kati ngenda bisoma nga bwe biri wano mbibawe nammwe mubimanye agambye nti doors open enzigi ne zeggula essaawa mmeka 5 pm 5 pm mukimanyi nti Dr. Sefkonze munnaye njogera ku birungi nenjogera ne ku bibi mu mazima gaabyo. Spice Diana nkwagala nnyo with due respect, I repeat with due respect, nzikiriza njogere ku bino ebintu ebyabaddewo ebitateredde so that next time batereezaamu. Manager Roger nkwagala nnyo naawe okimanyi era tickets wampadde za bwerere 2 za VIP naffe ne tugulayo endala nga 5 kuba twabadde abantu 7. Munnaye nno nga faani waakufiirako akwagalize nnyo enswere kwagala ye kugwa kubbwa sawa yakugwa kubbwa mukwano sound ye saamutegedde oba kabako yalinnye mu kebo oba kebo tebaziterezeza nga bagenda otandika sho saabitegedde omanye okubanga mpulira echoes omanye wali obaddeko mu kiyumba n'owulira ebintu bivuuvumba. That's what I literally heard. Spice Diana, check on that. Njagala leero show egenda okubeera emukono ebeere y'amaanyi nga sound tebamulinnyeemu okitegera. I think Spice Diana that you should allow me to talk about in peace. Your confidence, your energy, your vibe was low on such a day. Banange no kubalugogo cricket over the energy jawabadde nayo Spice Diana. Banange, I have a lot of trust, I have a lot of banange everything in you. I really don't know what happened. Waliwo yakunyiziza sweetheart, waliwo yakucyankalanyiza sikitegera stage yoka yabadde nga kwegamba yesinga okukikuba gwenga omuntu. My focus was on the stage. Honestly speaking, ate bakoze stage muterezeemu bokola stage ngere tojijjuza bimuli omuyimbi ali wali tulaba bimuli byokka tetumulaba temumutadde ku stage byayimba sigamba mu reflectize kwegamba tobadde nga bali mu gundi mu bimuli show tobadde tuli mu kusuubula bimuli mwabakoze stage. Manager Roger yakoze stage bw'omufuna obudde mugwe mbulago. Honestly speaking, no. Ate kyekyanyiziza abantu era abasinga abafulumye nga mpulira bambi beegeya bwe boogera obukuukulu bafulumye bagamba maama ne tusasula VIP ya emitwalo 5 ne tuyimirira okuva ekivulu ekyatandise paka wekiwedde. Mukwano nze nga Dr. Sefko nagumye kuba tikesi ezimu zabadde za bwerere naye bambi abantu abamu tebasanyuse. Spice Diana bambi ekyo mukitereezeemu next time